GTV for unity and development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wa salamu ala Mustafa Habibana Muhammadu salawatullahi wa salamuhu alayhi. Fallahu huwa al-Ghaniyu al-Hamid. Allah yemugagga atenderezebwa. Ensi ejjudde ebizibu ate ejjudde obulamu obw'okweraliikirira. Buli muntu waali tewali musanyufu, ate buli muntu waali mugagga, ate buli muntu waali mwavu era buli muntu waali mwetaavu. Obwetaavu Allah yabugabanya, buli muntu n'amuwa obwetaavu bwe, n'akuwa eddaala lyo n'alikulekamu, ng'ekyetaagisa kumumanya otegeere man huwa Allah, Allah yaani. Era abaatukulembera abalungi abaali bamanyi embala y'ebintu baategeera man huwa al-Ghaniyu al-Hamid, ani mugagga atenderezebwa. Era batambulanga bamanyi nti omugagga y'oyo era ye Allah. Kya bunyoomofu obwongo bwo okubuteekamu ekitegeeza nti gw'oli wa bbeeyi, ebitegeeza nti gw'oli wa bbeeyi era ng'okakasa nti oli mugagga. Naye obugagga bwa bika bingi. Waliwo omugagga ng'alina husunu siha, embeera ey'obulamu ennungi, era nga bwemutuukako nga rajulu kawi, musajja w'amaanyi, oyo abeera mugagga. Obugagga obwo omuntu bw'abutegeera amaanyi gaabwo afuna emirembe, kubanga Nombaka kyeyogerako ekikwatagana n'abavubuka okuba nti bajja kubuuzibwa ku buvubuka bwabwe. Omuvubuka abeera mugagga w'amaanyi agasobola okukola ebintu byonna. Gasobola okuzukkako qiyaamu layl n'agisaala, gasobola okuyamba abantu mu ngeri ey'okuyamba eya bulijjo erimu ttaqwa, kwonna nga kyonna bwe kiri, kubanga taawanu ala albirri wattaqwa, tonzi bw'ati bw'atugamba okuyambagana. Naye ng'ate amaanyi gano omuvubuka gaba akozesezza kibeera kya bugagga kye. Bw'okozesa obuvubuka n'obuyingizaamu obugagga bwo oba obuvubuka, oba ojja kuwangula, kubanga omuvubuka abeera ategeera. Ashabul Kahfi baafuuka ebimu ku bitegeeza nti Allah waali.
era omutonzi yali abogerako agati wanukallibuhum dhata alyamini wa dhata shimali, yabakyusanga ku saidi ku ddyo ku kono, wahum fi fajwati mino. Naye obuvubuka bwabwe babukozesa nitufunamu ekyokuyiga. idh qaamu faqaalu rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadua min dunihi ilaha lakad qulna idhan shatata. Obuvubuka bwabwe babuteeka bwategeere amaanyi gamba bwakakasa amaanyi gaabwe ge balina mu buvubuka nga balina kugolesa mu kutegeera manu huwa alganiyu, ani wa amaanyi. Kubanga badduka ne bagenda mu mpuku, ate ow'amaanyi najja nannyini oda eyabakkiriza okuyingira mu mpuku, era agamba nti wanukallibuhum dhata alyamin wa dhata shimali wahum fi fajwati minhum. Bamalamu emyaka 39 wazdadu 9, emyaka 39 naye nga Allah abakyusa ow'amaanyi asobola nga abakyusa paka libava mu mpuku eyo. wa qalbuhum basitun dhira'in bil wasid. Kati ani mugagga yoyo asobola okutereka esente ku akawunti nezibeera okwo, kubanga ngaffe bwe tukimanyi nti mugagga yoyo asobola okubeera nti asobola okutereka akawunti nejjula sente, nakulaga emmotoka nti zizino ninawo emmotoka 5 oba 10 oba 10. Abaffe oyo ye mugagga, oba fallahu huwa alganiyu alhamid, oba Allah ye mugagga atenderezebwa. Abantu bangi balina ebyobugagga, naye ate mu byobugagga byoba olina Allah akusalirako. Era ebiseera ebisinga omugagga ono abeera alina byabulako gwe bayita omugagga. Kiba nti naffe ensaba bwe tuba nga tubadde tusaba okyusaamu bw'oba osaba obugagga. Omwami omu abadde ku haramu awo e Makka omwaka guno Muhijja, bamulaga nga byebimu ebizuukusiza abantu n'okulaga abantu nti buli muntu alina kyayagala, naye ono ye ayagala ssente ng'amanyi nti we bugagga. Era bamulaga ng'ali ku Kaaba ng'ali ku kintu kimu, fulusi Allah, fulusi Allah, fulusi Allah. Naye ani mugagga? Kye kituufu kye yali akola kitegeeza bwavu, kubanga omutonzi agamba nti antumul fuqara, muli baavu, fallahu huwa alganiyu, Allah ye mugagga. Kye yali akola kyateekeddwa okubeera nti akola, naye ng'era mwavu. Abagagga bangi nga tebalina baana mu maka gaabwe. Era walimu omwami omu yayogera ebigambo nga bikkakkana nga biraga nti alina obuzibu. Yagamba butuufu nze gwolaba wano siina baana, omwana gwe nnyina nalimu okuzaala omwana omulala, n'omwana gwe nnyina yoyo ali omu. Nga kitegeeza nti oyo mwavu, kubanga omutonzi bwe yali ategeka ensi yagiteekamu ebigikola ki, ebigiraga nti nsi omuntu awangaaliramu afunemu emirembe, wabula n'akulaga nti toteekeddwa gikulembeza nnyo. Nagamba nti zo yena linnansi
hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina, omuntu okubeera n'abaana baweyagadde. Era Ayubu Mutonzi azza wa jalla yali atulaga nti abaana okubafuna obeera wa bbeeyi. Yatulaga nti Ayubu wamala okusaba Allah, rabbi inni massani ad-durra wa anta arhamur rahimin, Omutonzi bye yamuddiza abantu be, n'addamu n'azaala abaana abakyala n'abafuna n'essente n'azikola ki, eyo yensi. Kati ani mugagga gw'olowooza nti mugagga? Alina kubeera nga alina ssente, alina kubeera nti alina emmotoka nyingi nnyo, alina kubeera nti alina ki? Kubanga bumala okutegeera nti gundi mwavu, naye ate ani mugagga? Obugagga bw'ensi bwe butyo bufaanagana, bujjudde ebizibu n'ennaku n'okunakuwazibwa n'okunakuwala. Era abagagga boosuubira abasinga obungi balina ebizibu, balina ebizibu ebitegeeza nti baavu. Oyinza okuba nga oli mugagga wa tulo, ate gwe oli mugagga wa tulo, naye omugagga teyeebaka. Ekyalibadde kitegeeza nti gundi mugagga kwe kubeera nti omuntu alina ssente, bw'atuuka ekiro yeebaka n'awumula bulungi nnyo. Kubanga ensi eno okugibeeramu, abamu bava mu nnaga nti kaŋŋendeko mu nsi fulaani, kaŋŋendeko mu kitundu fulaani, mu kitundu gundi ŋŋende mbeere nga mpummula. Naye mwebali abagagga bangi ng'emmotoka endabirwamu zitambulira waggulu, tayagala bamulabe, nga tasobola kubeera mu bantu nga ggwe bw'obeeramu. Kati ani mugagga? Ani mugagga? Ani mugagga? Oli ayinza okuba nga alina amamotoka ge nga mangi, alina ssente nnyingi, alina ebibanja bingi, era olaba nti abagagga abasinga obungi beebakayo essaawa 3 oba 2 just kuba kukakasa nti mpumuddemu. Olw'ebizibu by'alina ebimukakasaako nti alina ebizibu. Kati ani mugagga? Fallahu huwa al-ganiyyu al-hamid. Allah ye mugagga atenderezebwa. Allah atenderezebwa mu bugagga bwe. Mugagga lahu makalidu samawati wal ard walladhina kafaru bi ayati llah ulaika humul khasirun. Eyo aya bw'ogisoma erimu dhikiri egamba nti la ilaha illa llah. Tujja gisomamu egati la ilaha illa llah wallahu akbar wa subhanallah bihamdihi wala hawla wala quwwata illa billah al-awwal al-akhir al-zakhir al-batin biyadihi al-khayri yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhikiri bw'ogisoma Allah akuwa ebintu 7, akuwa ebintu 7 mpaka asooka n'ayagalako 6 nagati ate waliwo n'ekyo7. Eyo dhikiri. Naye lahu makalidu samawati wal ardi, amawanikako eggulu 7 n'ensi 7 gage. Fallahu huwa al-ganiyyu. Allah ye mugagga. Era waliwo omuvubuka omwami bamunyumiriza, bamusajja mukulu, ebiseera tebibadde wala nnyo nga musajja mukozi, ate ebiseera ne bibeera nga byamuwangaalirako ng'ensi bw'ogimanyi, al-usri wal yusra. Olwairo bw'obeera obulungi, enkya obeera bubi. Eyo ye sunna, yenkola. Naye yawangaala nga oyinza omubala nti asobola okufuna obukadde 10 shahara omwezi. N'awangaalya mu mbeera eyo ey'essente, embeera ne beba yakukyuka kwogera nayo nekyuka, kubanga ayogeranga mpola mpola. Era nga enjogera ye ekyuse mu kumutegeeza nti yaali bulungi. Kubanga omuntu bw'afuna ssente
bwomutunira bwoti mukyenyi otegeera nti muluufu ayinza okuba nga alina emirembe gyalina. Kati oyo ategeeza mukyenyi kye nti gundi mulungi alina emirembe gyalina, ayinza okuba nga talina ssente, ate ayinza okuba nga azirina, ayinza okuba nga alina maanyi ge ngaalabika bulungi, ate ayinza okuba nga musajja teyeefiirayo kugamba nga embeera yagita, naye nga bwemugamba nti tuweeyo wano omutwalo nga tagulina, akuwa kasimayo. Era n'oyo bwomusanga nga ebirowoozo bye tebiraga maaso ku maaso nti ali bubi, era akulaga nti ali bulungi. Kati ani mugagga? Fallahu huwa alganiyu. Omwami oli akabanga keyamala nga alwanagana nga alwanagana ne sente n'ensi, sente nazifuna nabeera bulungi, nagula ebizimbe, nagula emotoka nezibeerawo, nabeera nga obulamu bwe buli bulungi. Era nga ennyonyi wajagalira aga nti nyonyi teekayo tiketi yange njagenda ku Lwokuna, ne bateekayo tiketi n'agenda ku Lwokuna ng'obwongo bwe bukakasa nti asobola okukola ki, tasobola kusigala ku Lwokuna kubanga ne bwe ziddagiza sente azongeramu. Naye akabanga ne katuuka, eyali asobola okubeera nti afuna sente ezo miliyoni 10 oba 8 omwezi, ebiseera ne bituuka nga neza boda zimubuze. Kati ani mugagga? Ani mugagga? Ani mugagga? Eza boda nga nazo zimubuze, era nga asobola okukusanga nagamba nti olinamu 2 oba 5. Amaka, ennyumba ze yali alina yazitunda-tundako, n'asigala owaka nga wafunda, ate nga nawo sente ziyimirizaawo nga taziraba. Kati ani mugagga? Ani mugagga? Oyinza okubeera nga oli mugagga naye nga tokimanyi, nga Allah yakuwa husnu siha, obulamu obulungi, hayatan tayyiba, obulamu obweyagaza obulungi. Era abo abagagga abasinga obungi balina bingi n'emmere gye batalya, naye nga gwe buli mmere bebange badde z'ennyama ng'obugagga bw'okulya obulina, manya nti oli mugagga. Obugagga bw'okuliisa omubiri guno kyabbeeyi, kubanga buli muntu aba afuna ssente, okufuna ssente nga gundi afunye ssente, alina obusobozi obwegulira emmere, ayagala kuliisa mubiri gwe n'emibiri gy'abantu ba famire ye n'abo bamuliraanye. Naye ate oyinza omumusanga nga ye ebirwadde nga bimujjudde, nze nno goolaba ondabira wano naye n'ekiro nasuze seebase, ulcers zasuze zinnuma, era kati sirina kensobola kulya. Kati ani mugagga? So nga ate omutonzi bwe yali atuteeka muno mu nsi, yatuteeka mu nsi ng'ekigendererwa nga atulabirira, ekigendererwa kumusinza, naye n'atuteeka mu nsi nga atulabirira mu buli kimu kyonna, ayagala tubeere, n'ateekawo okulya, n'ateekawo okunywa, n'ateekawo itiyani nisa, okugendako eri bakyala, eri abakyala baffe, istimutau bidduniya, tubeere nga tweyagalira mu nsi. Kati toyinza kusanga muntu ajjudde bintu ebyo ng'obulamu bwe bulungi, nga yeebaka bulungi nnyo, nga talina bulabe, nga talina kiki, naye buli muntu alina obwavu bw'embeera
oyinza okuba ng'olina obwavu nga obugagga bwo ng'ebisigadde kale tugambe nti oyinza okuba oli bulungi naye abakyala ne bakulema. bw'ogamba ono nti njagala kuwasa, bw'ogamba ono nti nkakutwala waka, bw'ogamba ono nekigaana. ate oyinza okubanga nga tolina ssente era abaavu basinga okubeera n'abakyala era ne bawangaala nabo. naye golooza lwaki balina obugagga bw'empisa eziwangaala n'abantu oba n'abakyala baabwe. kiba nti basahabi bajja eri mubaka sallama baga nti ya rasulallah zahaba ahlu duthuri bilujuri, bannanyini ssente batugjeeko empeera, yusalluna kama nusalli, basala nga fe tusaala, wayasimuuna kama nasimu, era n'okusiiba basiiba, wayatasaddakuna bifuduli amwali, ate bakwatako mu nsawo ne bawaayo ku bantu abatasobola. naye mbaka bwe yabaddemu yabagamba alaysa jaala llahu lakum ma tasaddaqun, omutonzi tebateerawo bemusobola okusaddaaka. ne bawuliriza. obugagga nga buli muki, ojja kusanga nga omusajja omugagga tasobola okukola kwa zikaari, anaazikola ddi bw'abanga abadde mu nte egundi eyenyana yayakoze etya bw'abanga abadde mu bizinesi oyo muwe katoni ya bintu egundi lwaki tannakuba ssemu gende mubanje ezo zisente teziweze, tayina programu yakukola kwa zikaari, tebaliyo. abeera mwavu wa kukola kwa zikaari, wabula atebeera mugagga wakwogera bigambo bingi. kati ani mugagga? fallahu huwa alganiyu, allah ye mugagga. era teweesiba nnyo ku muntu kugamba nti aa gundi ali bulungi ateeka akati nze eberera. weesibe kwani gwoteekeddwa okubeera nti onnyonnyola ebizibu byo. funa ebiseera byolina okunnyonnyolamu ebizibu byo. era eyo embeera esobola okuggwaawo, tolowooza nti tesobola kuggwaawo. embeera ey'okufa kaggwa omugagga nyangu nnyo ng'okufuuka omugagga era n'ofuuka omugagga era n'oyogerwako nti gundi mugagga. edda bakyogeranga nti awe mugagga wa mutima, ekitegeeza nti babeeramu abagagga nti mugagga wa ssente, naye ate mugagga wa ssente ayinza okubeera nga mugagga wakululunkana. naye mbaka agamba basahabi ridwanullahi alaihim ajmain nti alaysa jaala llahu lakum ma tasaddakun, mmwe teyabateerawo omutonzi azza wajalla kyemuyinza okuwaayo, kitegeeza mubeera abagagga baakyo. n'abanyonnyola kullu tasbihatin sadaka wa tahmidatin sadaka. omuntu okubeera nti osobola okwogera ku allah n'omwogerako subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, obeera mugagga ow'ekika ekyowaggulu. kubanga obugagga obubwo buba buyimiridde mu mbeera nnene nnyo mpanvu, ensi osobola ogitegeka ng'ebyo byoyogera bikukuma mu kubeera nti bikugjaku stress, n'owangaala nga tolina stress. ate ebyo byoyogera bikukuma okubeera nti bikuse allah kugamba obeera osemberedde omuteesiteesi w'ensi eno. yategeka empagi omukaaga ez'obukkiriza n'ateekako al imaanu bilkadari, okukkiriza enteekateeka ye allah, ng'ebeera counseling, kuyiga okufuna enteekateeka ya allah, counseling esembayo. kubanga buli ekijja nomanya nti allah bwati bwateeseteese kikumala. kati ani mugagga? era omubaka bwe yamaliza nagati kuba fi bidi ahadukum sadaka, teri mugagga asobola kubeera na mukyala we, omukyala we n'asanyuka mu nsonga z'obufumbo ez'obuliri, taliyo illa kalila minu, okujjako abatono. naye omwavu bw'abeera ne mukyala we mu nsonga z'obufumbo, kyobola nti abakyala badduka nnyo
ku bagagga ne bafunayo eno side dish ekitali kituufu kubanga wayagala ssente mu lubereberye omwami owa ssente ate omaze omufuna ate ofuna side dish naye ate omwavu ye bwabeera ne mukyala we nga bali mu nsonga ez'obufumbo mukyala we asanyuka nga kitegeeza nti oyo abeera mugagga asobola okukola adhikaari ze mugagga teyenkanika baba malayika bwe tuba tubogerako nga twogera ku bitonde ebyebbeeyi la yasuuna allaha ma amarahum naye omubaka bwe yabasanga mu ggulu yabasanga nga ali ku adhikaari subhanallah eyo yokka ng'emumala nogati allahu akbar ng'emumala la ilaha illallah ng'emumala nga bali kutendereza mutonzi azza wa jalla naye ne bwe tuba tubogerako nga ebitonde ebyebbeeyi kati obeera wa bbeeyi okubeera nti osobola okwogera ku mutonzi oli mugagga ate oliwo okwogera ku mutonzi n'omujjukira n'obeera ngaoli mugagga otya waman yattaki llaha yaj'al lahu makharaja wayarzuku min haithu la yahtasib ate oyinza okubanga omutegedde nti mutonzi wange omwagalwa wange ye Allah era gwe nasiima bwomala okukitegeera ekyo n'omanya nteekateeka y'emirimu kati abantu mu buli ssaawa abamu bakyusa mirimu nga bwe bagwa kuba buli okyusa omulimu kati mu biseera bino olina kugwa buli okyusa omulimu mu biseera bino ng'ogukyusa nogati guno omulimu gwadde begutiina oyogera bingi ogwa kubanga bino biseera byakubeera kalimo kooliko n'okanyweza n'okayiiya n'okakakasa kati omulimu gwonna gwoba oliko kati ku ssaawa zino abavubuka mbakubiriza mu kuliyetinga ewo emirimu kuba mulembe gwa kuliyetingawo mirimo egitabaddeewo kiba nti emirimu gikendedde mu bantu enteekateeka y'emirimu egenze ekendeera ng'omuntu bw'anaabeera kati ennaku zino abantu bakyayagala kwoza ngoye bingi nnyo ebyagala okukolebwa luli twamanyanga nti nga tubazikuba nga toddagala nolabanga ekiri awo nti aye abantu eddagala bakisiryekubiramu kati ebyo byaggwaawo teekawo akalimo kati ku ssaawa zino ojja kufuuka mugagga batandike okunnyonnyolako oba okwogerako nti sumbuusa batandike okwogerako nti kiki nti buveera naye nga gomanyi kyoli kati embeera ey'ennaku zino yakuteekawo mirimu bwe yeetaagisa kubanga kati obulamu twabukyusa ne tulowooza nti omuntu olina kutunda kibanja olina kutunda oba motoka ya taata oba kulinda bisikire notandika ogamba nti taata anaavaawo ddi nsobole okubeera nti nsikira ebintu bino ebyobugagga notakimanya nti obugagga buva wansi kyovala nti abantu edda bawangaala n'obugagga bwabwe bwavanga wansi olina omusanga nga abadde alina omulimu gwakola n'agenda nga ayongerako mpola n'ayingira eyagenda nga ogula emmotoka ng'agigula alina ggala gye wagenda ogiteeka naye kati ennaku zino abavubuka oluva ku kyeyo bwati ng'agula emmotoka ng'agiteeka mu parking kyoba nti parking zijjudde naye buli otunda ekibanja oba osigadde oli mwavu ate buli obeera n'ekibanja oba osigadde ng'oli mugagga kati ani mugagga fallahu huwa alganiyu era gamba kowolaga nti antum alfuqara muli baavu antum alfuqara muli baavu fallahu huwa alganiyu allah ye mugagga
kikyakwagalamu okuga nti nze ndi mugagga. Oyinza okuba nga embeera ekusobedde financially, ate yinza okuba nga embeera ekusobedde ya bulwadde. Allah mugagga wa kuwonya. Huwa shafi la shifau illa shifauhu. Tewali kuwonya kwonna okujjako nga Allah akoze eki. Kati mugagga asobola okugamba obulwadde buli nti muveku oyo atereere n'atereera. Ayubu yawangaala emyaka 18 nga mulwadde. Naye ate Allah yali yamukuuma mu bulamu buno obwasooka nga mugagga owa ssente. N'amulaga famire nemuvaako, abakyala ne bafa, n'asigazaawo omu, n'abaana ne bafa, n'abantu emikwano ne gimuggwaako, obugagga ne bukendeera. Kubanga oli kati mwana we mugagga. Omwana wayinza okubeera nga alina abaana oba alina abantu bakulembera, abaana bajjewe, oba gwe kennyini nakati oyo mugagga, musajja mugagga w'abantu bamusemberera, oyo mugagga, obeera mugagga. Naye Ayubu yatuuka akabanga emyaka 18 nga buli obugagga bumuvuddeko, nakkiriza. Kati omugagga yaliwa? Ani mugagga? Omugagga yoyo akkiriza enteekateeka ya Allah, ye mugagga. Kati ani mugagga? Omugagga yoyo akkiriza enteekateeka ya Allah. Ayubu mukyala wa mugamba nti lwaki tusabye ku Allah? Walibadde omugambako, omugamba osabeddwa mugambe embeera ng'ate esusse nga n'omukyala mbeera emukoze ki, ekalubye. Naye Ayubu yali mugagga wa bugumiikiriza, kubanga omuntu lwofuna bala, buli lwofuna okugezesebwa, oba buli lwofuna okubeera nti ofunye ennaku, okunakuwazibwa, oli ayinza okukunakuwaza, ate oli ayinza okuba nti oba kikola kiyinza okukunakuwaza, oba mbeera eyinza okukunakuwaza n'ofuna stress. Kyonna kyekiri, ayinza okuba nga mukyalawo oba mwanawo ng'agenze akunakuwazizza. Kyolina okusooka okukola kwekola ki? Kwe kugumiikiriza. Buli ogumiikiriza oba ofunye obugagga, buli ofuna obugagga bw'okugumiikiriza oba weesiimye. Allah kubanga yatuuka okwogera kwa Ayubu nti inna wajadnahu sabira. Ekyobugagga kye yali alina kyali kimutuusa mu kubeera nti ava mu mbeera eri. Kubanga bw'obeera nga oli mugagga, katugaze nti oli mugagga wa ssente, bw'okwata ssente zino n'ozigulamu kyoyagala, n'ogula embeera embi etabaddeewo, ekyo kibayita nti gundi alabika ali bulungi naye ng'ate alina n'amatabi. Naye ate oyinza okubeera nga oli mwavu. Era Ayubu bwe yakwata ekyobugagga kye yali alina n'akinywererako, n'agamba mukyala we nti mubutuufu ensonyi zinkwata, astahi min Allah, ensonyi zinkwata eri Allah okuba nti yankuuma emyaka 17 nga ndi bulungi mu mbeera erabika mu byobugagga bino ebyeyolese ebitegeerekeka. Nyina abaana, kubanga abaana kyabugagga, nyina abakyala balungi, nyina ssente, ate bwannabbi nga mbulina. Naye kati ensonyi zinkwata. Ekyo kyali kyabugagga kye yali alina ekyobugumiikiriza, okugumiikiriza embeera eno, kubanga tolina wogenda giteeka oba ogenda gikola otya, ogenda gisalira magezi ki? Era buli ogaana okugumiikiriza embeera eno n'ofuuka omwavu w'embeera, ogenda kuyingira mu shiriki, ng'otandika kugenda kusaba bamukasa, bakibuuka, ofuna b'osaba ng'osuubira nti bagenda kukuwa ki? Ate oba oyinza okugamba nti agundi ono yalina okunzija mu mbeera, nga weeteeka ku muntu ogamba nti olina okumpa ssente, era bw'azikumba n'ogenda ng'oyomba, kale gundi namusabye ssente ate azirina naye aganye okuzimpa, abantu nga bazibu nnyo, kale nzirize tunaakola tutya obulamu buno, nze nampulira era nze mpulira n'ekyalina okwekyawo. Abamu beetuga. Naye ani mugagga? Omugagga ye Allah, ate omugagga yoyo alina obukkiriza bwe,
akkiriza embeera enteekateeka ya Allah. Naye ngaobugagga bulimu ebika, naye obugagga oba obugumiikiriza, omugumiikiriza, obugagga oba obugumiikiriza bwe businga okuwangula, bwe buwangula embeera yonna eba ekujjidde. Ezze mu stress zikukuba buli ssaawa, embeera ekususseeko, okunakuwazibwa, bakututeka ebibanja byo, bakukiki, okunakuwazibwa ng'ennaku ejja ku mutima gwo. Oli ayinza kubanga kyonna kyekiri, naye ng'ennaku evudde gyevudde nejja ku mutima gwo, oba kuyomba oba kulwana oba ne beribeera ddogo, shayatini zijja nezikwesibako. Kati ennaku zino abantu balina ensaalwa, enge, effubitizi, byonna biri ku bantu obunnanfuusi. Naye ate buli lunaku lwakebera ku makya ng'ayagala okubeera nti yejjako gamba alinga alumba. Abasinga kati ennaku zino bakozesa majini gebalagira, mugende mu kifo bwe kiti, oyo gundi atusobedde mugende mu mubanje, oyo gundi atusobedde sente twagala kufuna nga ezize, kuba olwabalaba sente agadde zino sente zaali badde ng'ezange, oyo gundi atusobedde. Enswala nefuuka ensaalwa, enge nefuuka enge, obunanfuusi nebufuuka obunanfuusi, buli kimu nekifuuka ekyo. Kati ani mugagga? Ne Allah bwakuwa obugumiikiriza mu mbeera eyo yonna gye baba kutuusizzaako, n'otagenda mu riba, n'otagenda mu shirika, kubanga rubaawi kyekintu ekizibu ennyo. Ebyongera stress, ebyongera ennaku, n'okubeera nti ebizibu bigenda kwezingako bikulemereko, bikwate n'abaana bo, bikwate n'abakuliraanye, oyo riba. Era abantu abasinga obungi balowooza nti muntu bw'ogenda ne bagamba nti kuwadde miliyoni 100 ojja kuleeta mu 10 oba 5 nti baba akuyambye, batakuyambye. Kati ani mugagga? Omugagga y'oyo yamliku nafsahu, akuuma omutima gwe ng'agukuuma kuki? Ng'agukuuma ku kubeera nti tegulina kuwankawanka ku kino na kiri, newekkusa mutima gwo. Fallahu huwa alganiyu, nokkiriza enteekateeka ya Allah, al imaanu bilkadari khairihi wa sharrihi min Allahi taala, byonna. Kati ani mugagga? Ani mugagga? Omugagga y'oyo akkiriza enteekateeka ya Allah n'agigumiikiriza, ye mugagga. Naye kati obulamu bwa bizibu, bwakuwankawanka, bwakulowooza nti oli ayina nze sirina, ayina yogenda omutokako nga naye talina, naye nga Allah yakuwa obugumiikiriza, yakuwa obugagga obulina. Olina husnu siha, emikono gyo gyonna kwegiri, amagulu kwegali, osobola okwogera, osobola okuyiiya, osobola okuteekawo akantu konna. Beera mugagga, oteekewo akalimo konna, akantu konna. Osiike chapati, osiike mandaazi, okoleka woteeri, otunde ebikajjo oba otunde ffene, kyonna kyonna okoze. Bw'onookikola, bw'onooteekawo omulimu ogwo guteekewo lillah, kubanga waman yattakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu. Gweteekawo omulimu omale weesigamire Allah. In azamta fatawakkal ala Allah. Teekawo omulimu weesigamire Allah, omulimu gwonna. Naye tokeera ku makya n'otandika okwebaka, enjuba nevaayo weebase, weebase, n'ogenda n'osaalako kale duha, n'ovaayo n'ogaa nti kanzire owaka, naye ate n'ogenda ng'okaaya olondoola abantu nti kale oyo mulaba namusabisa enje 2,000 zokka yaziremedde, kale oyo mulaba namusabisa enje 5,000 yazigaanidde. Oyo twakula nno ffenna, naye ebizibu byalina tavaako sente. Tandika okukola, bw'onootandika okukola weesigamire Allah, bw'onookusigamira Allah gumiikiriza, oli mugagga. Oli mugagga. Era bangi nnyo
abatambula kati ku ssaawa zino oba abali mu nsi ng'omulaba nti ali bulungi ng'era bwolaba Karuna. Karuna yali musajja mugagga, yali mwavu, Allah n'amugaggawaza. Bwe yamugaggawaza niyirabira kubanga fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Omuntu Allah bw'amuwa ekitiibwa n'amulinyisa eddaala agamba akramani rabbi. Lwaki temumpa bitiibwa? Temukimanyi nti nyina sente? Ati gwe bw'olwala ani anaakuwa sente gwe ng'olwadde? Olaba bw'ayingira mu gundi ya Allah. Kaakati kati omwana oba yazze ku ssomero nasanzibwawo ebbalu egundi wange ripoota yemwawe, lwaki wagisindiseyo kakati ate ku ssaawa zino ate oli mu kuntawaanya? Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani. Kati ani mugagga? Era omutonzi bwe yali ayogera kuba ba Utabi ba Abu Jahal, yayogerako n'agamba nti fa amma man istagna fa anta lahu talah. Gamba abeerowoozako nti bagagga naye nga si bagagga, kubanga obugagga kirala nnyo. Ensi ejjudde, tewali atalina bizibu, ate tewaliwo atalina bwetaavu, tewaliwo atalina byayagala muno mu nsi. Buli muntu alina byayagala, era omutonzi ensi agikujjamu okyalina byoyagala, oyaayaana wano nawali. Byebigambo ebyogerwa nga obadde ova mu nsi, byebigambo ebyogerwa. Omugagga omu yayogera agamba nti mutuufu ensi ngiwangaddemu naye ndaba nga awangaddemu akatono, naye ng'ali mu billions of money, ng'alina amamotoka tagamanyi muwendo, alina amayumba amagalina tagamanyi wendo, esente zingira ku akawunti abuuzabuuza, ennyumba yegundi yonga ennaku zino tekyalipootinga, ate kakati n'oyo manager yegundi yalirudda wagundi naye yagenda okuva mu nsi ng'alaajana ng'agamba mu butuufu ensi ngimazemu akabanga katono, esente mbadde naakazifuna, ate kati ku ssaawa zino ngenda kugivaamu ensi. Yalaitaliya nga ndabye nga ebizibu binkutte ng'agenda. Kati oyo bw'atyo abantu bwe batu abagagga abavudde mu nsi nga ensi tebagimatidde, nga banaku baavu, kubanga buli muntu alina obugagga bwe. Karuna yawangaala nga Karuna, era n'awangaala nga talina ssente, n'afuna ssente mu luvannyuma ne muzimujjira, kubanga wala al-akhiratu khairun laka min al-ula. Tokitya, la tahzan, teweeraliikirira. Oyinza okuba nga obulamu bwo ku ssaawa zino buli mu mbeera gwe gy'olowooza nti eri bwetyo, naye ate obulamu ne bujja bukyuka bangi nnyo, kubanga omwami omu yasooka n'abeera ng'ali mu mbeera ng'ate teri ng'eri oyo omugagga. Oli omugagga yawangalya mu mbeera ate najja n'afa nga obwetaavu bungi nnyo bw'alina ku nsi, ate ono najja n'awangalya mu mbeera nakakati akyaliwo, era embeera n'ebeera nga yemuyisa bubi, ne bamusojjasojja, ne bamuwalana, ne bakola batya, n'abeerawo nga omusanga ali mu birowoozo eby'ekika ekyowaggulu, naye ng'abantu abamwetoolodde nga bamukola buli kimu kyonna, paka lyagamba mu butuufu ekifo kino, ekitundu kino kasenguka embeera zaamu. Naye Allah najja amukuŋŋaanyiza embeera, wala al-akhiratu khairun laka min al-ula. Oyinza okuba nga ku ssaawa zino ng'embeera eri bubi. Bw'atyo omubaka omutonzi byejjukiza omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam anaga nti mu butuufu oyinza okulowooza nti kati oli bubi, naye eri mu maaso gy'ogenda okujja khairun laka min al-ula. Obuwangazi bw'omubaka okuva mu nsi kugamba yasanyuka, kubanga Fatuhu Makka yamulabako, n'akola ne ku hijja, la ilaha illallah, n'abeera nga ate avudde mu nsi umma ye n'ebeera nga egenda eranda,
olaba ova mu nsi nobeeranga emirimu gyo tegikendedde gyewakola wasimira abantu oluzzi wasimira wazimba muzikiti wakola bitigayiro lyanga sikweraga abamu bakayana nnyo nze nkola era mbemba nga badde muzimba muzikiti oba mulina kyemukola kyonna olyaga ti nze nkola naye toyinza kufuuka gwakola okujjako ng'obadde okola kubanga allah talyazama inna allaha la yudhiu amala amili minkum talyazamanya mulimu gwa muntu kati ani mugagga Karuna yali musajja era lowoozebwa nti yali alina sente era lumu yasituka ng'alina eziina ali n'ebyokwewunda bye zinatahu ebyokuwunda bye agenda okufuluma nga Musa ali muhadara asomesa annyonnyola abantu abategeeza bano baali bagagga naye nga tebategeera bugagga bwe balina babutegeera luvannyuma naye nga baali bagagga bano be yali ayogera nabo be yali asomesa baali bagagga nga ne Musa alayhi salaam naye nga mugagga. Karuna najja okulowoozesa bano abaali mu muhadara nti Karuna yali musajja mugagga era bamulaba ne balowooza ekyo kyennyini nti ya laita lana ng'afulumye n'ebyobugagga bye byonna ebyokwewunda bye byonna ebyobugagga golodi zaabu biki byonna byonna ya laita lana mithla ma utiya Karuna singa naffe tufuna ebyo Karuna byalina kati wegomba omusajja omugagga agenda asengula abantu ku mataka ng'azimba amayumba wegomba omusajja omugagga nga sente zalina nzibe atawaanya bantu abba bantu aloga bantu sente zalya oyo gwe wegomba wegomba omusajja omugagga ng'ali mu lutalo na mutonzi wegomba omusajja omugagga nga sente nga tezigenda muwangaalako era naawe obeera wonoga ti mutuufu ya laitaliya singa ndabye mithlu ma utiya fulani singa nange nfunanga gundi era yendowooza abantu basinga gye balina naye sooka weeteekeko obugagga omanye nti mutuufu nze kendi akabeera katono naye mmatira nako ate kendi akabeera katono naye nkafuna kubanga omusajja omu yali musajja ku mulembe gwa Haruna Rashid yali musajja nga yeeyagala nnyo obulamu bwe nga bulungi olw'ensonga nti yateekanga ebidomola by'amazzi pel zibeera gundi endebe ng'aziteeka ku kalogoyi kati bw'aziteeka ku kalogoyi n'agenda n'akima amazzi goyimiridde otya n'agenda n'akima amazzi naye mu kukima amazzi gano bwe yatuuka ku luzzi Haruna Rashid yali musajja mukulembeze abamu abeeraawo ng'ono memba wa palamenti oba kiki arasibi kyaniani bajja ku luzzi ajja kuba abantu mbooko oba kubasiba akola ki nga byazzeeko ku luzzi oba nga azze mu kitundu ekiringa ekirimu abantu so omuntu obeera mu bantu nga oyagala kutegeera biki bye baagala obibakolere ojja kunyweza obukulembeze bwo naye Haruna Rashid ayimiridde ku luzzi omusajja ajja n'akalogoyi ke n'endebe ze asena amazzi bamala ogasena ajjayo kiseru ekitundutundu ekyomugaati nga asenya amazzi mu kikopo. Allahu akbar, ani mugagga onoga nti ani mugagga ekitundutundu ekyomugaati akikozezza mu mazzi agulidde beyagulya negugwawo nanywa amazzi navunama bwamala okuvunama Haruna Rashid yakitegeera nti omusajja ono avunamye kwebaza si swala kubanga sajida ey'okuvunama okwebaza ekyengera bwetyo bwelina okubeera naye ajja amubuuza fulani ndabye ovunamo nga envunamo etegeeza kwebaza naye
obadde weebaza ki kubanga nkulaba oli musajja mwavu wa ssente tolaga bugagga bwa ssente tolaga nti oba emirimu gyo gitambula bwe giti kati muntu alina emmotoka omuntu alina edduuka omuntu alina ki tobiraga wabula ozze nakalogoyiko n'amazzi gano n'ogakozaamu omugaati n'ogulya ate ne weebaza la ilaha illallah kati ani mugagga omugagga yo yakkiriza kyolina kkiriza al-imaanu billah okukkiriza Allah enteekateeka ye eyo empajja ey'omukaaga kikumalira kubanga ojja kufuna obugumiikiriza ate ojja kwagala ekyo kyolina enteekateeka ya Allah ate kijja kufuula omugagga ow'omutima kubanga omugagga w'omutima aliwo ebbeeyi mugagga w'omutima abeera wa bbeeyi mugagga w'omutima guno nga yekkusa wekkuse Allah ojja kubeera mugagga wekkuse Allah ojja kubeera mugagga ne Haruna Rashid bwamala okumubuuza omusajja amuddamu naga nti nze mubutuufu embeera yange alhamdulillah neebaza mutonzi kigambo ekyo kya bbeeyi buli wobeerawo ensonga zonna kozesanga ekigambo ekigamba nti alhamdulillah oba kibi alhamdulillah oba kirungi alhamdulillah oba oli akunyiizizza alhamdulillah naye alhamdulillah nze obulamu bwange mbwebaza kubanga ndi bulungi ate Haruna Rashid namuga nti ate oli bulungi muki namuga nti nze nyina famire waka ne mu famire gyendiisa mulimu maama wange mulimu mukyala wange mulimu abaana naye abantu bano bendiisa bantu bange era okujja ngenda nenkyaba enku bemmala okuzikyaba nenzitunda mu katawuni nenfuna ssente ngagabona kati ngenda nenkima amazzi nengatunda mu katawuni nenfuna ssente oba ngenda nendeta enku nenzitunda mu tawuni nenfuna ssente oba bubona ogamba ngenda nenetikkira abantu abaguze amatooke abaguze lumonde abaguze manda abaguze kiki nembatuusiza mu maka gaabwe nenfuna ssente ngaebona ogamba ti nze nsiika mawogo nenfuna ssente gyemirimu egya wansi olya gati ono ngaalabikanga ngaomunaku naye ne bemmala okuzifuna nyina ekyebbeeyi kyennina abantu bange owaka balya la ilaha illallah olaba abagagga bafaanagana abagagga b'emitima emikufu gyegyo bwegito begifaanagana abagagga b'okwekkusa naye mubandiisa mulimu maama wange ali waka muliisa wali okitutteko akabanga notwala ekiseera nobala abantu boolina abantu abo bemba mulimu mukaddewo nokitwala nti kyabbeeyi Allah okukikuwa era nokibala nti oli mugagga obugagga obwo gwolaba obugagga obwo tebukumala oyagala bugagga bwakusikandabirwamu nga weeralikirira buli ssaawa nga nessaawa tozoogera zogenda kudda waka nga tosobola kugamba nti kaŋŋere ku luzzi nteekereko abantu bange ebidomola byamazzi nga tosobola kugamba nti zino sente wabula buligowa ssente nga akwetoolodde bwati nga akwetolola kukunyakulako ssente buli mugagga yenna gwe beetooloola bamwetolola kumunyakulako ssente kugamba bantu bizibu byabwe kuggweera mu ye ebizibu byabwe kuggweera mu ye era teriyo gwosobola kuyamba nomala okumuyamba n'abeera bulungi n'agaggawala aye nadda bwabanga agaggawadde nadda nemusigala mu mbeera eyo taliyo wabula bwagaggawala yali akwagalako mbeera nnungi gwosigala ate gwe yamuyamba gweolina okubeera nga weeguyiriza n'okuba akasimu ye gundi wabaaki bwankyawa nga tokyalabika ekakatize anti nabadde Thailand nabadde Bangkok nabadde China kulikayo oba tokyasobola kuyomba naye omuntu okubeera nti okwata omubiri gwo guno ne gunoonya riziki egyonoonyeza nga nafaq kulabirira bantu bo n'ofuna empeera ez'ebbeeyi
kubanga inna sa'yakum la shatta. Awo ofunawo empeera ng'onoonyezza ekyokulya n'okitwalira abantu bo nga babadde bubi, babadde tebalina mirembe, beeraliikirivu, embeera tebagiraba. Era abazadde bano oba abaana oba famire kyali badde omuntu atunuulira nnyo, omuntu asobola okugenda ku makya n'okeera ku makya n'onoonya riziki, n'odda ku lweggulo ne bagamba omugaati tewali n'ogugula, ne bagamba sukaali tewali n'omugula, n'okeera ku makya ng'oddayo kunoonya ssente endala, obeera wa bbeeyi. Kati ani mugagga? Ani mugagga? Omugagga y'oyo ategeera kyalina era naye kikakasaako nti kino Allah yenteekateeka ye ku nze, n'oteraliikirira n'oteegomba. Era ekireeta obubbi bantu kwegomba bagagga, naga njagala kubeera nga gundi. Ekireeta obwenzi bakyala kugamba nti oyo omwami ze si alina okumpasa, nze njagala musajja gwendaga mu bantu. Ate gwasaba nga naawe oli kifeefe, oli awo mu bbanga, oli gamba embuto wakajjamu bammeka. Naye ate oyagala omusajja akuteekemu ssente, njagala w'emmotoka, njagala yere, naye nga embuto ze waakajjamu tezirinamu, abaana be waakatta tebabalibwa muwendo. Ate oyagala ekituufu. Kati ani mugagga? Omusajja yategerekeka bulungi nnyo nga mugagga, era naawe otegerekeka bulungi nnyo nti abantu bo ogenze ovuga ggaali oba booda, oyinza okuba ovuga kibaluwa, oyinza okuba nga otikkula bintu ku mmotoka, oyinza okuba nga ogenda ku site ne bakuwa emirimu kasente nga bwe katono. Oli mugagga kubanga oli mugagga wakubeera nti onoonyeza abantu be ekyokulya. Oli mugagga, buli alina asobola okufuna ekyokulya ekyokunywa eri abantu be abeera mugagga. Ate Allah subhanahu wa ta'ala yeetaaga nnyo okwesibako n'okwenywezaako. Ayinza omwami omu oba omuvubuka yanyumiriza, yagenda alina mukyala we, alina abaana, ali mu baana 3, abaana 4, naye agamba nti abaana abo 3, abaana 4 talina mwana gwe yali aweereddeyo kakadde kamu emitwalo 8, bukadde 2, simanyi 2 kitundu, nagandira nze mbuyina mbujjawa. Kati kiri Allah kyagamba ti fallahu huwa alganiyu, Allah ye mugagga. Kati yakwata obugagga bwe n'abuwoonu mu advance. Abaana bagenda okuzaalibwa nti abaana ba mitwalo 2, yibwangambye ti abaana ba mitwalo 2, mitwalo 4, mitwalo 5 tagisukka. Kati oyinza okugamba nti si mugagga. Allah yamuggyako obwavu bw'ebizibu, obugagga bw'ebizibu, n'amufuula omugagga obutaba na bizibu. Oyinza okubeera waawo ng'olina obugagga bwabutaba na bizibu nga Allah yabikuggyako. Nga bikuggyako, abaana bebalwala onoonya panado, onoonya ddagala lya lusingi 1,000, 2,000 nga batereera. Bwekutuuka okusoma, abaana nga basomera bonna basome mu masomero ga wansi. Era waliwo omukwano gwange yagenda n'anyumya, ne mugaa toddamu okunyumya okukaaba, genda ng'okaaba wano na wali, onyumya ki? Nga oli mugagga afaanana bw'otyo. Alina bahuffaazi 5, bahuffaazi Kurani ziri mu mutwe, bamashayikh bafunika. Ntozi bali ayogera ku mwana oyo mulungi mu mbaka yamugera nga yamuwaana kirala, mugati aw waladun salih yad'u lahu, obakale funa omwana omu. Naye omwana bwabanga omusomesa eddiini n'asomesa buli nnyukuta gyafulumya oba ofuna, bw'akola sadakatul jariya buli kyakoze oba ofuna, ilmu yuntafa'u bihi, bwe bityo byonna. Kakati ne mugamba nti abaana abo b'olina okyakaaba, kaaba kitono. Bw'oba tolina kasente kakozesa kakulya, kozesa ako k'olinawo
ate nga bwebaza Allah ti alhamdulillah mutonzi wange nkwebaza fasbiru gumiikiriza ojja kuwangula buli kimu kyonna. Era kati bahufazi bagenda bafuna obulimu mpolampola nga bajjukira nti taata waali obulimu mpolampola abeerawo ne tahfizi wali n'asomesa ne bamuweera n'akantu mpolampola nategera taata waali kebamuwadde wali n'afissaako kati taata waabwe musanyufu kubanga abaana be balina ekitabo kya Allah mu mutwe bakibuulira abantu ne babannyonnyola ne babategeeza ne babeera nga beeyagala. Kati ani mugagga gwe gw'oyagala abeere? Naye namugamba nti gwe ekyo kyolina kya bugagga, buli muntu alina obugagga bwe. Oli yeegomba mwana kumuzaala nga mwana mulenzi kyokka, naye nga Allah yamuwa abaana bawala, naye nga talina mwana mulenzi agati singa nfuna omwana omulenzi ng'alina obugagga bw'abaana bawala, so nga ate ayagala mwavu w'abaana balenzi kubanga yahba man yasha dhukura, mutonzi gw'aba ayagadde amuwa abaana nga bawala oba balenzi. Au yajalu hakima, mulimu abagumba abatazaala nga obwavu obwo bw'alina mwavu asembayo. Kakati ani mugagga gw'osuubira gw'olowoozaamu atali gwe? Oli mugagga kubanga olina kyolina, Allah kiyakuwa. Oyinza okuba nga oli musajja mwogezi oba olina emikwano oba olina embeera yonna, obugumiikiriza buno Allah bwakuwadde n'otambula n'omugagga n'otamubba n'otambula. Ani mugagga? Ani mugagga? Mutonzi yali ayogera ku Mbaka Musallama mugamba nti am lam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa agna. Yamugaggawaza n'atuka okubeera nti Omubaka Musallama yali yagenda okuva mu nsi nga talina kalina, nti yalina kalina 8 oba kalina 10 oba kalina 15 oba kalina 1,000 oba kalina nnamba emu oba nnyumba z'abapangisa nga talina. Naye yamugaggawaza n'amuwa okubeera nti ayogerwako ensi yonna yasinga okwogerwako Omubaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Obugagga bw'alina bwa bbeeyi era buli lwomwogerako gw'ofuna, kubanga buli lwogera ku kyebbeeyi ate ofuuka ow'ebbeeyi, buli lwolowooza ku kyebbeeyi ofuuka ow'ebbeeyi, bw'olowooza ennyo ku Allah n'omwogerako ofuuka ow'ebbeeyi, n'akuwa buli kimu ky'oyagala, n'akufuula mukwano gwe. Era n'alagira ne bamalayika nti mugende uhibbu fulani mwagala kubanga omwogeddeko. Kati buli lwoyogera ku Mubaka Muhammad sallama ebyenfuna nga byeyongera, buli lwoyogera ku Mubaka sallama ng'emirembe oyongera ogifuna. Kati ani mugagga? Omugagga yoyo ategeera ekyengera kya Allah n'akiteeka mu nkola. Era ani mugagga? Omugagga oyo yagumiikiriza obulamu bwe n'agumiikiriza n'omutonzi azza wa jalla kyamutegekedde. Ani mugagga? Omugagga yo yakkiriza enteekateeka ya Allah era n'agigumira kye bayita obukkiriza al imaanu bil kadari, ya okukkiriza enteekateeka ya Allah bwe bugagga. Twaggulawo ensingi 22 ez'ekawempe ku masjidi awo masjid Shaib al Birru wa Taqwa. Twatandika n'emitwalo 11 mu wiiki eri ewedde, tubala kya wiiki, era wiiki eno tulinawo twawunzise n'emitwalo 12, twawunze n'emitwalo 9 kubanga abamu leero tebarespondize bulungi. Ayagala okutegeera ensonga ezo zonna kuba ku ssimu 0702 455 702 oba 077 455 702. Ibrahim Hassan Shaibu Semakula ajja kunnyonnyola buli nsonga yonna anayoshika. Kakati ekyokubiri mukowoolwa yonna gye muli kubanga kati omwo ategeerekeka bulungi nnyo ne Sheikh Shaibu Semakula, era bwe kityo ne Kawempe bwati bwafaanagana. Project tulina 2,
Katuumu, tulina ne Kawempe. Kawempe etambula alhamdulillah, ate ne Katuumu nayo tulinayo fundraising yanga 10. Mwitibwa mwenna buli muntu okujjayo nekyalina, tutandike okubeera nti twenyigira mu bifo ebyo eby'abantu abakulembera nga bakolera eddiini eno, ne famire zonna ezatambulanga ne sheekhe kyalibadde kirungi nnyo ne zibeerawo mu fundraising eyo. Tubayita mwenna nga famire. Haji Ssentongo omulimu agulimu, Sheikh Abeid Kamulegeya bonna omulimu ogwo bagulimu, bakulembeze baffe bonna omulimu ogwo bagulimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for unity and development.